Emmanduso kochali abavuka abamulembe omutebi zaje mu Ntambi program ine kusibako mikano gyafa aba Stanbic bank bakugamba wumula stress yo akusasula school fees z'abaana bo mukadde kano ng'ogenda wefunira loan eno ogenda gisasulira mu banga lya miezi 84 nabagenda gikuwa mu bwangu bw'ekitalo ate teriko arrangement fees n'ekirala ina payment holiday na ku 75 egenda kuyambako okona stress yo kusasula fees z'abaana naye ate naawe anabatasa teweewoze okusasula fees z'abaana ate da waliwo enkola endala y'okujja ku stress wono bojje tugenda kudizaawoko jukira bono bosasudde fees z'abaana bo ng'okoseza enkola ya flex pay oba ya Stanbic agent banking oyina omukisa ogwangula emitwalo gya Uganda 50 mu kye tuyise flex cashback n'olwekyo Stanbic bank agyettandire nnyo buterevu obulamu bwo butambule jukira banka yokerwa okutuukiriza ebirooto bye byonna ate Rwansu bank enkulu ya Uganda n'ekirala kyekola sente zemuteekayo zikumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda gyettandire nnyo buterevu obulamu bwo benga ate butambula nabadde awo nga ntunuulira social media club zaffe zikosa zitya social media zikola zitya naddala mukutu guno gwa Facebook wano ne Uganda kyannaku nti baguggala naye ate abantu bagukozesa ekuwanda bana bakungu mu government nabo nga bakozesa omukutu gwa Facebook wadde nga official gulabika mu ggali nabadde ntunuulira club zaffe zikola zitya wajjukira si buli club nti alina obusobozi obulanga ku radio ne ku TV naye ate social media ne esobola okubeera engeri eyalayisi club kwesobola okulangira kugamba kwesobola okwogerezganyamu ko n'abawagizi baayo ne bagitegeera n'ekizuula nga club zaffe ku social media zibadde tezinnabakola bulungi zina abagoberezi batono tetulina tiimu ya mupiira wane eweza abawagizi mitwalo eweza aba followers mitwalo 15 ku Facebook kokka satunulidde X gye bayitanga Twitter satunulidde Instagram Facebook yoka KCC esinga aba followers abangi eri mitwalo nga 13 mu 10 bo tunulira page yayo abantu abagigoberera naye nga abo batono nnyo Vipers eri mitwalo 12 nga mukenda Villa eri mitwalo 5 mu kakaaga Express eri mitwalo 8 n'ekitundu Kitale eri mitwalo 2 mu kasanvu Wakiso Giants eri mu 3 kasanvu Nekene yakasumuusibwa okuva mu Big League erina abagoberezi 14,700 Bulu eri mu 2 kakaaga UPDF eri mu 3 Maroons mutwalo Ondupala kakati yagenze mu Big League eri mu mitwalo 5 n'ekitundu netunulira page ya Uganda Premier League nga eriko ba followers mitwalo nga 68 netunulira ya Premier League eri y'Ebungereza ng'eyina ba followers milioni 46 sigambye nti mbigerageranya naye olabanga eno yenkola yali badde nyangu nnyo abantu okutegeera ebintu ebifa ku clubs zaabwe nga bateekako content ewa clubs zaabwe naye wesanga nga kirabika naffe ffennyini tetunnaba nnyo ndowooza kumanya nti clubs zino zina emikutu gino egyamukwanira wala kozikolera ebintu byazo awo no wenadisabidde ba stadium announcers ku match kati nga bolaba game ya KCC Rugogo kyali badde kirungi pages zino bane zisomwako abogenda ku Vipers ne kibeera bwe kityo kubisa byonna pages ezo niziberanga zisomwe za timu zombi eziba zikola ki eziba zizanya botunulira bali betukoppa abazungu kuba ebintu byonna bisookera eri ate bo ne internet yabwe nnungi ne sente bali n'okutusinga eri olabanga botunulira kati katugambe nga Facebook yokolabanga bali club zina abagoberezi bangi nnyo ekiyitiridde otunulira club nga Real Madrid eri mbawagizi ba followers ku Facebook eri mu milioni 10,19 n'ogenda ku Barcelona eri mu milioni 10,13 ba followers ku Facebook okanga sogede ku Instagram neno X gye mwayitanga Twitter bogenda ku Bayern eri mu ba followers mitwalo ya obukadde 5 Arsenal eri mu milioni 42 Man U eri mu milioni 82 Manchester eri mu milioni 48 Liverpool eri mu milioni 40 Spurs milioni 33 Juventus 42 AC Milan 27 njogera ku millions Borussia Dortmund ebugimani eri mu milioni 15 Newcastle United eri mu milioni 3.9 olabanga kivula Borussia nga ne information ya Borussia etambula mangu okusinga ate byawo ne waffe kati mumala ate ne mutunenya nti Borussia obudde tubuteeka nnyo ku byabali abazungu ne tuleka ebyaffe wano nenga n'enkola yali badde nyangu Facebook ndowooza mu konti yesinga okubeera cheap twali badde clubs ntuzigoberera ntumanye ebintu byazo mu mbeera eyo
ojja kwesanga nga wano bantu batono nnyo ng'oli omusanga muwagizi wa ttiimu ya KCC ojja musanga nga tamanyi line-up ya KCC etandika naye nga tamanyi eya Arsenal n'eya Man U n'eya AC Milan n'eya Barcelona n'eya Dortmund n'eya ki eziri eri naye oluusi kibaawo olw'okuba nti ebintu bino babiteeka ku mikutu egyo gyamukwanira wala ne bibanga n'ensi esobola okubimanya so ndowoozamuko nti naffe clubs zaffe emikutu bagirina yes naye ba followers batono ndowoozamuko nti club zina kakati okuyiiya engeri gye gizirangamu abantu bagitegeere ku match doko stadium announcer tekimugaana gamba abantu nti bannange ku Facebook tukozesa bwe tukozesa KCC AFC mutugoberere kuba ebintu bibeerako nze ntunulako ebintu nebirabako nga kwebiri ennaku zino olabanga bawandise ne ku injuries ne bawandika ku basambi abali suspended era oluusi mirundi mingi ze kwembijja nezijja ate nembibabuulira wano naye nga nammwe musobola oluusi okubigoberera nga bwe tubanga oluusi tetubyogeddeko ng'obudde tetubufunye so kyenjagadde ekintu ekyo okushalingako nammwe naddala abagoberera ebyemizannyo bya Uganda mugamu ku mawulire empapula geziwandiiseeko erimu bakyerupe jjukira tugenze mu international break league gye musinga okugoberera mu z'abazungu ye Premier League waliwo omukutu ogwa Daily Mail waliwo omuwandiisi bamuyita Tamara Pren abadde awandiika ku bazannyi abapya abaaguliddwa mu katale akawedde n'enkola gye baakakolamu ng'agenda abawobonero naye ng'agabira ku 10 abasambi bangi of course abaaguliddwa mu clubs ez'enjawulo awandiise ku bangi awandiise ku Dominic Soboslai wa ttiimu ya Liverpool gwawadde shirt namba 8 jjukira ono muvubuka mu Hungary Liverpool yamujja mu ttiimu y'abanafu aba RB amuwadde 8 ku 10 mulenzi ono mumulabye mwenna mu ttiimu ya Liverpool atandise bulungi in fact abisse n'ono World Cup winner Alexis McAllister Liverpool nge signing abasambi Alexis McAllister linnya lye lyajja ddene naye ate bw'olaba mu kisaawe Dominic Soboslai omulaba nga bonna babuutikidde abasambi abaaguliddwa olw'ebyo byazaakola juzi yateeba ne goal ennungi mupira gwa Carabao nga bakuba ttiimu ya Leicester City goal 3-1 amuwadde 8 ku 10 emisofa emipiira 8 gye yasambyeko batugamba akavalinze kilometers eziri mu 9 musajja adduka emisinde mingi akola nnyo nga bw'okiwulira asofa mipiira egyo 8 then ayogera ku James Maddison wa ttiimu ya Tottenham Spurs oyo namuwadde na 9 ku 10 jjukira mu ttiimu ya Spurs bamuwadde shirt namba 10 yakava mu ttiimu y'abanafu aba Leicester ate bamuguza eddondolo bw'otunulira ku bbeeyi abasambi empaluka gye yapaaluka mulaba nga bamuguza eddondolo bamugye mu ttiimu ya Leicester ng'esaliddwako era ku Spurs bamuwadde obwa vice captain akyali no mwana muto myaka nga 26 gyokka yenyigidde mu golo 7 eza Premier League mipiira 8 gy'abaddemu jjukira ate ebye goals 2 n'akola n'assist 5 juzi yayamba ne ttiimu y'abanafu aba Spurs okuva ku Emirates ng'efunye akabonero omulundi ogwokubiri okuva 2016 jjukira nti yakola assist zombi ng'azikolera ono Gayi captain waabwe Sonny oyo mu Korea so n'amuwa 9 ku 10 abadde alabika bulungi nnyo Mickey van der Ven oyo naye mu Dutch alina emyaka 22 egy'obukulu muvuzibizi bamugula obukadde bwa pound nga 3 okumujja mu ttiimu ya VfL Wolfsburg abadde emipiira gya ttiimu ya Spurs gyonna juzi Luton nga ebatabukidde jjukira bafunye red card mu dakika yabadde nga ya 43 mu first half omulenzi ono teyakomye ku kuzibira buzibizi kyokka kola clean sheet naye ate yatebye ne goal eyo n'emipiira gyonna agibaddemu partnership yabadde nnungi ne Cristiano Romero mu Argentina World Cup winner ate nga akyali mwana muto yalabika mu mipiira ng'ogwa Liverpool n'ogwa Arsenal empiira egitaali myangu ogwa Liverpool baaguwangula wadde nga baaguwangula mu ngeri eriko ebibuuzo ogwa Spurs ogwa Arsenal okugambye basobola okufuna akabonero ku Emirates so ne bamuwa 8 ye n'amuwa 8 ku 10 naye nga ebisinga byonna nzikanya naye ekyamazima performinze bulungi Declan Rice amuwadde 9 ku 10 ono Arsenal yamugula obukadde 15 sente zino gyazisasula mu installments 2 mu bbanga lya myezi 18 ino okubanga ezimazeeyo Declan Rice akyali mulenzi muto myaka 24 gyokka gayirida nnyo ekiyitiridde work rate ye teyogerekekako ne golo gye yateba ku mpira gwa ttiimu ya Man U emu kwezi zaleeta obubonero obusatu nga basamu ne ttiimu ya Man U kubanga omupiira gwali mu kutaayinga nga guli golo emu ku emu defense agezezaako okugiwa cover wolabira nti musambi w'amaanyi ku game ya Spurs bwe yavaamu ng'alwadde mu second half ne baleeta Jorginho olaba ttiimu ya Arsenal ng'enafuye era in fact Spurs ogwo omupiira yagwetikka so bw'atyo n'abanga yamuwadde 9 ku 10 ekyamazima abadde consistent buli mupiira gwasambye omulabye nga gubadde gufaanagana n'ogwavuddewo mwamulabye ne ku weekend era abadde mpagi luwaga nnyo mu kuyambako ttiimu ya Arsenal okufuna obubonero obusatu ku Man City omulundi ogwasoose okuva mu mwaka ogwa 2015 so yamuwadde 9 ku 10 era nakyo nzikanya naye n'ayogera ku James Ward-Prowse Bungereza gwetaayise ndowooza mu konti mu basambi ba ttiimu ya West Ham
yasinze okulabika obulungi sofa mipira omunana gye twalabyeko bamuguze mu ttiimu ya Southampton yabadde captain Southampton bwe yasaliddwako ono y'omu ku batakkiriza kudda wansi mu kibinja ky'abanamba Lujega naye alabise bulungi nnyo yenyigidde mu goolo 8 assist 6 goals 2 mpira gy'abasambidde sofa work rate adduka ekisaawe kyonna asinze ne ku Lucas Paqueta omupiira agumanyi nnyo naye nga bw'omanyi Ababrazil babeeramuko oluusi bagayaalamu ate ye engeri gy'ali mu Ngereza ebyo ye teyeesaasira omulabye nga abadde mpajiruwaga nnyo yamuwadde mulana ku 10 era naye nzikanya naye ne tugenda ku Andre Onana yakwata goolo ya ttiimu ya Mani bamujja mu ttiimu y'abanafu aba Inter omu ku bagolukipa balowooza nti bali comfortable nnyo ku bigere nga kyakola akyekakasa naye sizoni agitandise bubi nnyo bw'otunuulira emipiira gyonna Mani gyesambye era yabadde agikwata naye Mani yekonsindize goolo 19 mubadde akoleddemu ze bayita zoyinza okuyita critical errors nga ku mpira gwa ttiimu ya Bayern goolo gye bamuteeba Leroy Sane yogera ku mpira gwa ttiimu ya Galatasaray ebyambyo ne bye yakola yogera ku goolo gye Brentford gye yamukubye takutte bulungi mupiira era mujjukira ku mpira gwa ttiimu ya Bayern nga bamukubye eggoolo zaali 4 Manu yateebamu 3 omupiira ogwo gwali ku Allianz Arena yavaayo mu lwatu ne yeetonda n'agamba nti bulemu yiye ne n'abasuubiza okudda engulu yamuwadde 2 ku 10 era zeezo ekyamazima Onana goolo badde ekyagaanyi Mason Mount ne Manu yamugula mu ttiimu ya Chelsea obukadde bwa paundi 6 yamisingamu emipiira 5 olw'obulwadde yafunamu hamstring yalawo ne muteeka ebweru okumala empiira nga 5 naye ne gyabaddewo talaze nnyo kiki kyasobola tannatulaga nnyo maanyi ge gali luddawa yamuwadde 3 ku 10 era naye nzikanya naye nejjukira yakolayoko ku goolo ennaku ezo mpira gwa Carabao bwe bali basabula ttiimu ya Palace goolo zaali 3 ku bwerere ng'akolera Casemiro naye mu Premier abadde tannakola kintu kyonna wadde okuteeba goolo wadde n'okukola assist abeera awo bw'atyo ng'abuzaabuza nejjukira nga bwe gambye yamisingamu emipiira 5 olw'obuvune Moses Caicedo bukadde 10-15 bwe bamujja mu ttiimu ya Brighton najja mu ttiimu ya Chelsea ku debut ye mujjukira bali bakamuyingiza nga basamu ne ttiimu ya West Ham embeera yagyononerawo yakonsidinga penalty awo ku mpira gwa Nottingham Forest nga bakubirako eggoolo emu ku 0 yali omusambi Anthony Ranga yabateeba bamujjayo teyakola kimala tannaba kukola kimala ate nga musambi ono alina potential yamuwadde 4 ku 10 newankubadde abaddewo nga Chelsea wangula back to back jjukira bakuba Fulham ku Monday eri ewedde ku weekend bakubye Burnley nga bagikyalidde goolo 4 ku 1 tannaba kukola kimala kijja mu million pound 10-15 so yamuwadde 4 ku 10 era naye nzikanya naye then Kai Havertz ku ttiimu y'abanafu aba Arsenal bamugula obukadde obuli mu 65 yakozeyo ku goolo juzi wano nga bakuba ttiimu ya Man City yakoze goolo yavudde katebe then yakonvertinga ne penalty nga bakuba ttiimu ya Bournemouth goolo zaali 4 ku bwerere naye ali siro nnyo emipiira gyatandise omulabye nga ttiimu ya Arsenal badde agikositinga lwakuba ate alabika talina kyakkola musambi ono yarecommendinga agulwe obukadde obwo bonna so awalizibwa okumuteeka mu kisaawe natandika bulungi amuwadde 3 ku 10 era naye nzikanya naye then njala kusembyayo Nicholas Jackson muvubuka oyo muteebi bamugula mu ttiimu y'abanafu aba Villarreal mu Senegal in fact ndabyeko ne ku ttiimu ya Senegal yavuddeko olw'obuvune work rate ye nnungi emisinda agidduka naye adibuza emikisa mingi ku mikisa gyafunye yali badde wakiri alinga ba Haaland kuba emikisa Chelsea badde gimutirawo naye nga tateeba asobodde kuteeba goolo 3 zokka mipiira 7 abasambi nga Haaland alina goolo 8 Isaka alina 6 Son alina 6 Bowen alina 5 waliwo no wa Wolves go bayita Hwang Hee-chan naye alina goolo 5 Salah alina 5 Edison Edward owa ttiimu ya Crystal Palace alina goolo 4 Evan Ferguson yateeba ye 3 owa ttiimu ya Brighton naye alina goolo 4 Mbuwemo naye alina goolo 4 Saka alina 4 Watkins alina 4 Callum Wilson alina 4 abo bonna bali badde tebamusinga singa abadde singa emikisa gy'abadde agikozesa nga bwe bagimuwa naye bwe batyo bamuwadde yamuwadde 3 ku 10 mulenzi oyo Nicholas Jackson era naye nzikanya naye goals nyingi ezibadde zimulema ng'ekyamazima ziteekeddwa okunywa naye ku weekend yateebye ate ne juzi mu kikopo kya Carabao nga bakuba ttiimu ya Brighton yateeba katulowooze nti gy'emirundi gyazza anogolayo obugoologolo busobola okumuwa confidence naba nga asobola okubeera Jackson Chelsea gwe yateekamu ssente okubayamba Ssaabasajja Kabaka awangaale.